era amera mukamala bwe kulasoko okwebaza President Museveni okutuwa eddembe eryesiraba nazo okuvuga kuba tuba tuyita mu bizibu bingi mukambala munene era nga mu kiseera kino tetulaba ekirimu embeera ya kampeyini nga wetambula singa kati embeera nga woogiraba singa abantu balire mu majjira e Kampala naye tewanakubeera nnyo kavuyo okusinzira embeera y'okwekalakasa wegendedde e Kampala era wavuka e Kampala wano febe bamwe baleka bakumaokulira abantu tujje twekalakase twokyetulira naye tufuna chance tubako omwatubuulira tugamba tetulina kukola ekyo oba tulina kukola kyakola ki kyafunamu okufuna omusajja gwe bayita Black Mabawo Jeno Black natukwala tuli bangi avubuka ala talina mirimu gyetukola natufunira kuno ebigaali ebisimbidde ebikajjo aliko okukola okwekola kiri ekyokwekalakasa e Kampala okwokya ebibiira kitegeera kute netusalawo tutandika okukola ki era kyensaba nsaba bavuga bannange bonna abali kikirungi kubeera eyo ng'olowooza kintu kyakubeeraawo nga tolina kintu ky'ogiddemu kukola lwobeereeyo nga ng'olowooza kyakukola bintu by'abantu si kirungi ogetuuka esaala ena n'akyuka n'akola kitegeera era mbasaba n'ekya Pulezidenti otukwasizaako ewamu okulaba nga mukama waffe tufunako bonna abatuteekera ewamu wamu otukuŋŋaanira tusinzirira wano Jeno Black senga ab'ebikajjo era bangi baana bangi bakuteko mu mageto mangi bali bakukaka abantu era amugamba tolina kukola kino jangu owanze ekikajjo ekyo okusinga ogenda okubba omuntu ofune 2,000 z'olya olyawo okola eddembe tulina mukama naye sinalaba nnyo kwekalakasa era tetwagala kwekalakasa Kampala wano era nange nze obwobu okulaba ng'oyagala kwekalakasa kubira mangu lwa netuka ku poliisi nengamba manda bafaani bawa obuzibu bwekuwe kuba twagala kavuyaako babeera akavuyo kubabeera kirungi bawa abakadde abamu tebasobola kudduka ate okunateekako akavuyo kakuvuga nga gwevubuka ojja kudduka tugenda kukkiriza yenna muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga tugenda kunoonya akaluka His Excellency nga tetukkiriza muntu yenna kubeera nga agenda kubeera nga atabangula emirembe mu ggwanga ffe ng'abaana ba ghetto tuvuddeyo era tetukkiriza muntu yenna kuwulira muntu yenna agenda kubeera nga atabangula emirembe nga abaana ba ghetto wabula ekintu kyetuyizisingako kubeera nga tufuna office tetulina office tetulina treatment y'abaana bano omwami Black nange wamu nga tukwasaganya emirimu gyaffe tetulina wetusangibwa nti we wano tuli mu kutambula wano wali era tunoonya akalulu butaweera basaba abantu mwenna abali bannayuganda bannange mubeere nga mumpeera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga abantu bonna ne mu Kampala esaawa bakkiriza bagenda kuwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'eddembe lyatuzeereddewo wano mu ggwanga. Ffe ng'aba NRM tax force tuli ready okuba nga tuwagira President Museveni n'abagoberezi be abamuli emabega mu kibiina kyaffe era tetugenda kukkiriza ba ghetto youth kubanga baleeta buvuyo kubanga twagala mirembe myereere jjajja asobodde ogituwa era tuli mabega we. Nze Muhammad Byansansa ghetto youth okuva e Makindye mu ttaawo lya wansi era ebyange byebyo ghetto youth benya akalulu nga tetulimwadde kuwankawanga kubanga emirembe agituwadde tukola kye twagala naye twagala twongeremu naffe tubere nga tufuna emirimu gye tukola tuve mu kunywa obunyonyaga n'amayirungi nga naye mba ndi akayirungi kange oba nga nywa amasala gange naye nga nina akadimu kange kenkola mu owino era Pulezidenti Museveni nsaba okusaba kwange kuno kuyitewo nga kujja gy'oli kubanga ndi muwagizi wo era bagagga youth tebajja sobola kuteekawo buvuyo kubanga emikono n'okubasamba tusobola tulabeera kyekimu mpaka kufa Museveni beera awo wangaala Museveni twagala nnyo kkoyi kwe waffe wetukubidde emirembe otwadde emirembe otwadde buli kimu tetulina kye twetaagako kosi twetaagako kapito yenka twagala kukola twagala ssente zokka